Yes, live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Omwami amanyiddwa nga SB4 ngono SB4 Media fenna tumanyi, n'omukyala amanyiddwa nga Antaira nga yemu ku kapo abantu gye basinga okwenyumirizaamu wano e Uganda, emu ku kapo z'aba journalists. Omwami ono yavuddeyo n'alaga expression ye eri mukyala we oluvannyuma lw'okuba nti waliwo akabaga ke baalimu nasobola okubalwa kuba obuzibu bw'ayina ayina ensonyi. Omukyala yali agezaako okubaako embeera gy'amuteerawo naye nga yenga omuntu alaga abantu atya omulaba, naye nga yabadde agezaako okurenewinga their relationship nga bagezaako okuinteractinga ne mukyala we amanyiddwa nga Antaira lwakuba nti ye musajja wa nsonyi. Omwana yagadde omuwaayo ka kiss naye nga omulanga omulaba ng'agezaako okutya olw'ensonga nti wabaddewo aba media ab'enjawulo agezaako okwekwekereza. Naye nga ekikulu kiri nti congratulations, ffe tubaagaliza mirembe mu bufumbo bwammwe. Mugezeeko okuba nti kale business mukole naye don't interact media, temugiyingirira nnyo cause media esobola obbaleetera ebizibu n'ekyankalanya yo marriage. Kale ku Projan Media TV likinga, commentinga, subscribinga.